nkwaniriza ku mukutu gwaffe okwagala Katonda, webale kwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Bw'obanga tonaba subscribinga bambi, era sharinga video eno esobole okutuuka ku bantu bangi, obubaka buno busobole okutambula, abantu bangi basobole okulaba video eno n'okuddizibwamu amaanyi. Olwaleero nga tukyali mu zino ennaku ez'okucelebratinga oba okujaguza amazuukira ga Kristo, amazaalibwa, okufa kwe, obulamu bwe, ne ekisinga obukulu nga tujaguza amazuukira ge, nga tujjukira okufa kwe n'amazuukira ge. Tugenda kubeera mu lunyiriri mu kitabo ekya Peetero, ebbaluwa ya Peetero esooka, olunyiriri essula esooka olunyiriri olwokusatu we tugenda okubeerawo. Tugenda kuba n'olunyiriri lumu lwokka nga tujjukira amazuukira ga Kristo, naki kye gategeeza eri abakristaayo. Peetero agamba bw'ati: Katonda kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo atenderezebwe olw'okusaasira kwe okungi twazaalibwa mu bulamu obulina essuubi. Olw'okusaasira kwe okungi twazaalibwa mu bulamu obulina essuubi. Omulundi ogwokubiri, olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo mu bafu. Olw'okusaasira kwe okungi twazaalibwa mu bulamu obulina essuubi, omulundi ogwokubiri. Olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo mu bafu. Katonda kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo atenderezebwe, bw'atyo bw'agamba. Olunyiriri olwo olwokusatu lutandika bwe lutyo. Olunyiriri olwokusatu, Peetero ekitabo ebbaluwa Peetero esooka, essula esooka olunyiriri olwokusatu. Katonda kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo atenderezebwe olw'okusaasira kwe okungi twazaalibwa mu bulamu obulina essuubi, omulundi ogwokubiri. Olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo mu bafu twasobola okuzaalibwa omulundi ogwokubiri mu bulamu obulimu essuubi, olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo mu bafu. Singa okuzuukira kwa Yesu Kristo mu bafu tekwaliwo, tetwandisobodde kuzaalibwa mulundi gwa kubiri mu bulamu buno bwe tweyagaliramu obulimu essuubi. Essuubi lino lyayogerako lye liriwa nti newankubadde abakkiriza bangi bali mu kufa olunaku lwa leero, balina essuubi nti balizuukira era balibeera ne Katonda ne Mukama waffe Yesu Kristo mu ggulu, obulamu obutaggwaawo, emirembe egitaggwaawo. Y'ensonga lwaki essuubi lino abantu abamusinga bayinza obutalitegeera, naye essuubi lino lyaleetera abantu bangi nnyo okutemwako emitwe, lyaleetera abagoberezi bangi nnyo okwokebwa nga balamu, lyaleetera abagoberezi bangi nnyo okusuulibwa mu gundi mu mizannyo gy'ensolo eyo mu Baruumi, nga balina ekisaawe kye bateekamu abantu abo ne babasumululira empologoma ne zibalya. Lwaki? Lwa ssuubi lino. Naye ng'ate ekyakwewuunyisanga, baayimbanga ennyimba ezigulumiza Kristo nga bwe balindirira okufa kwabwe. Essuubi lino ly'amaanyi nnyo. Singa olifuna tewali kiyinza kuyuuya mu bulamu bw'ensi eno. Naye abantu bangi nnyo abeeyita abakristaayo ate tebalina ssuubi lino, wabula nga nandiyagadde buli muntu yenna abeere n'essuubi lino, kuba essuubi lino ddungi nnyo. Lituwa amaanyi mu bulamu bw'ensi bwe tuyitamu olwaleero, nti ne bwe kuba kusoomooza ki, omanya nti okwo kusomooza kugenda kukoma wano mu buno obulamu
buno obw'oku nsi, naye waliyo obulamu obulala. Lyessuubi eryo, obulamu bwe tugenda okumala ne Katonda mu ggulu olubeerera, mu mirembe, mu ssanyu, nga tumutendereza, nga tumugulumiza. Kale nno mwattu, bw'oba nga tolina ssuubi eryo, wandinoonyeza okumanya Kristo, oteeke obulamu bwo mu ngalo ze, akuwa obulamu, akuwa essuubi. Bw'obanga olina ky'obuuza kyonna, teeka mu comment section. Nja kusobola okulaba nga nziramu ebibuuzo byammwe okusinziira nga ebijja. Oba tonna subscribinga kansuubire oddizibwamu amaanyi mu lunyiriri lwa leero. Era kanziremu ndusome. Lugamba, Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo atenderezebwe. Olw'okusaasira kwe okungi twazaalibwa mu bulamu obulina essuubi omulundi ogwokubiri. Olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo mu bafu. Mukama bankuumire, mbaagala nnyo, tusisinkane mu vidiyo eneddako.